Amannya nze Julius Dumba. Byaguddewo mu kaseera katono naye bizibu. Nze mbadde ddereeva, nze mbadde muyambiwe, buli kimu nze mbadde nkikola. Yasibye bulungi. Twavudde waka ssaawa 8 tugenda mu kibuga kutereeza akawunti ze, twakoze interview eya Spark abasinga gye mwalabye. Nga mulamu, yabadde mulamu. Tugenda tulya n'emmere, tugenda olweggulo watera okubeera n'anyumya ne bakyalibe, naye nabadde ndi awo najja nagamba brother koleeza tugende. Nenkoleeza waliwo gwe twabadde tutwalako awo abeera okumpi neewe. So azaade mu 6 ndowooza nga 6 oba 2 something awo. Waliwo gwe twabadde tutwalako kuba naye abeera sayidi eno. Tugenda ne tunywa amafuta ku Starbucks. Tuba tuli mu kkubo ebyatuukiddewo. Manyi atuula mu maaso ku co-driver, nze nga ndi wano. Yesika kyovu kijja ng'alwana n'endookinga n'encekinga looko nti oba zikyali kuba yagudde ku sayidi y'oluggi n'endookinga nyweze utwalako kwe kumugamba nkwatiraako omunywereze n'enkyusa emmotoka. Dwaire lyanzijidde lya sitana kuba bulijjo waafunira obujjanjabi bwe wabaawo ataaka yonna, kubanga abadde azifuna oluusi nga pressure zirinnya, oluusi nga zikka. Tutuukawo empita abasawo bazze mu bungi bambi kubanga speed wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku namba y'essimu erizo 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Naleese ku luno wadde tebagirabangako. Nangamba ayite eri emmanju n'engenda emmanju ku gundi ya ambulance yenayise ne tumujjamu ne tumuteekayo ne batandika omuteekako ebyuma biki, naye nagenza okulaba abasawo bali mu kulwana. Ati ekintu ekinzijira nti ayeetaaga eddwaliro eddene kwe kutandika okunoonya ambulance. Ambulance nagenza okugifuna nawadde ngifunye Mengo Hospital. Ndaba abasawo bazinga okubuuza dokita kiki. Dokita nangamba sooka ojje ebintu bitabuse. Nategeereddewo. Ambulance bazzeemu okunkubira mbagamba nedda. Bwatyo n'agenda munange kuba bwe yagenze. Waliwo projekiti z'abadde ate ze babadde bateekateeka obadde ozimanyiiko? Projekiti nyingi, ngeri gye ndi muyambiwe, projekiti nyingi nnyo, bintu bingi ebibadde mu transit. Ayina eza DSTV, ayina eziri international, ez'ettake, ayina guno omuzannyo gwa ceasefire ogwa 29 July. Firimu, ayina firimu ze tubadde tukola, waliwo ze twashootingako pilot bingi kubanga yabadde apulaninga nga tamanyi nti obulamu bugenda. Byonna tubadde tubikola, bingi bye tubadde tushootinga. In fact n'olwaleero lwennyini tubadde tulina okukola obulango bwa ceasefire. Ku Lwokuna tubadde tugenda kushootinga akanyoola bica ka DSTV nga byonna tubipulaninze nga bwe birina okubeera nga tetumanyi nteekateeka za Mungu. Enteekateeka sofa kati eri etya? Maiti tugitutte Mulago eri mu postmortem.
bagambye bali mu kugikolako then egende mu funeral home then oluvannyuma ejja kujja wano. Engeri gy'abadde muntu w'amaanyi program nene ate yagamba okumuziika ekitone nnyo wiiki kati tuyinza kubanga ekyo yakyesibangako era buli omu ng'ovudde ku nze gwabadde abigamba buli kiseera n'abalala abadde nga bibagamba wiiki. So tusuubira okuziika wiiki ejja nga ku Lwokusatu oba ku Lwokuna. Bingi yasaba bakube ennyimba ku National Theatre okumujjukira. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu. Weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba. Weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773 022292. Bekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes bingi kuba alina okugendako mu parliament kuba speaker twamutegeezeza Honorable Nsereko yamutegeezeza bingi wakuziikibwa nkozi sofa byebyo ebiriwo. Kitalo nnyo banange, kitalo nnyo bannayuganda mwenna. Tufiiriddwa muganda waffe, taata w'abangi, mukwano gw'abangi, Munnakatemba munnaffe. Kaseera kazibu nnyo kagezesebwa omuntu abadde omulamu obulungi. Ne Katonda agera nga bw'agera. Era mbasaasideko mwenna. Tuli wano awaka, tuli mu nteekateeka ez'enjawulo. Kitalo nnyo bannange. y'omu ku bantu be mwatandika. Ye muntu gwe tukuze naye si kutandika na butandise. Byonna erinnya lye n'eryange n'abantu bonna boolaba wano abasinga obungi. Erinnya lya Kato Lubwama liri mu bulamu bwabwe. So si muntu yeegaanika, ali munda mu ffe ddala. Kitalo nnyo bannange. Omugenzi Kato nze omu ku bantu abamutandisa n'okuyimba. So tambudde naye mu Diamond n'ebintu eby'enjawulo ne Katemba byonna. So muntu w'amaanyi nnyo era wakujjukira lubeerera. Tuli wano mu nteekateeka, tubakowedde mwenna bannayuganda, tutambulire wamu era tunakuwalire wamu. Kitalo nnyo. Kitalo nnyo omugenzi ono okutufaako nga talwadde. Nali naye ku lunaku olw'emmande n'enkofiira eno n'agireka mu mmotoka yange. Kati nadde ndi awo eggulo nga nakatuuka ewaka ne bankuba nti kati afudde. Kubona ku budde bw'ekiro tubadde mu funeral service gye tumuterese tuli wano wakawe Mutundwe ne tusaba kati omutima gw'abadde ayina bw'aba nga alina omuntu eyamunyiigira amusonyiwe olw'ebintu bye yamukolera. Tusaba Katonda amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tukungubaga Kato Lubwama yalaama okumuziika nga wayiseewo wiiki emu. Tugenda kumuziika ku Lwokusatu lwa wiiki ejja enkozi ewaabwe Masaka. Tusaba ab'emikwano mujje wano e Mutundwe, tukyaliwo nteekateeka zigenda mu maaso. Chairman w'enteekateeka zino ye Honorable Muhammad Nsereko omubaka wa Kampala wetukwataganye naye tuli mu kukola mirimu. Tusaba abakungubazi tubeerewo tulabe tusaasirwe abaana ne Namwandu. Ey'obufuzi Kato Lubwama ye musajja abadde yanywerera ku kibiina ebyenkyukakyuka nga wayo wankyukakyuka naye nga wa Democratic Party. Era tubadde tubeerawo nnyo ng'abeera ngamba gwe oli wa DP nange ndi wa DP naye mukama waffe tumunoonye tukolewo tunobe tutiranya. Honorable Mao yamuyambako ng'ali mu ddwaliro n'amuwaayo akasente. Era Kato Lubwama byansanga n'ambuulira nga nti omuneebalizanga omukulembeze naye nga emitimbagano egyo abadde abeerako nze entimbagano egyo sigiriiko nnyo kiri awo. Ebyobufuzi nange ndi wa kibiina kya Democratic Party. Manya Mahadi Kimera nga ndi mutuuze w'e Mutundwe wano. Nze ebitonotono bye nsobola okwogera ku Anko Kato nga ffe tubadde tumuyita. Anko Kato abadde mukwano gwa buli muntu. Abadde atambula okuva ewaka we wano ku makya nakkirira ng'abuuza ku bavubuka bonna naye nze ebbanga lye mbadde musinkana ng'ekigambo ky'aggamba tetulina kuba baavu. Omwavu tebamwagala, omwavu abakazi tebamwagala, ewaabwe bamukyawa, tukole nnyo tuleme kuba baavu. Anko Kato nga buli w'omusanga kyakugamba. Nze Anko Kato sina na bye nsobola kwogera ku Anko Kato kuba nze nabadde naye ennaku tezinnawera na 3.
era wano ewuwe mbadde ntera okuyitawo nga mpa emirimu nze ni musajja ali mu byokuzimba ebyo material okuzimba nga mpa emirimu nanga waliwo omugagga geno muyire gwe ndeetera ekyange bwe bityo naye Kato anko Kato tumusubiddwa nnyo era tusaba Mukama amusonyiwe byamusobako amumuze mirembe naye tusigadde kyekimu naye kati ffe tulina okukkiriza nti abasiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naawe kyakuyiga kikyofunye mu kufa kwa anko Kato nga yabadde ayogera jjo yakubye ne ku ŋŋumi ne ku ssaawa eno nga ye mugenzi kitegeeza ki nti tulina okwetereeza tugenze tutya era kyova olaba era ku ssaawa eno n'otulo twatutadde ebbali kasita twategedde essaawa 7 paka nakati tukyali wano tukyasanyukira ebyo byabadde akoze ki byatutuusaako anko Kato oyo gwolaba twakolako ewuwe mu Diamond Production era nga ye muntu atayagala kukuba nti omuntu akola ekintu ekimu omulimu ogumu ng'agamba nti oli muyimbi tekimala jangu oyige obawandiika oluyimba nga buli kimu akulaga nti kyangu era twabiyiga era tuli bakafulu yono music gw'owulira awooma atyo magezi ga Kato Lubwama naffe engeri gyali nti mente affe kyakulabirako naffe tulina be tutraining eno emabega nuba tetwakugamba tulabireko ffe batuufu